Olugero lw'enkaaga mu esatu. Eryampiteyite si kkubo. Abantu abagenda mu kifo ekimu basaana kutambulira wamu bwe kiba nga kisoboka. Olugero lw'enkaaga mu ennya. Eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Enkuba okutonnya eraga ensiisira ezitonnya n'ezitatonnya. N'eby'ennaku oba ebizibu bwe bigwawo biraga abagumu n'abati, ab'amaanyi n'abanafu, ab'ekisa n'ab'ettima n'ebirala. Olugero lw'enkaaga mu ettaano. Esseseme erimu terikuziza ntula. Okusesema entula omulundi ogumu tekukyayisa muntu ntula. N'omuntu, ensobi emu gy'aba akoze temukyayisa banne. Olugero lw'enkaaga mu omukaaga. Eyeeweeza omumba gwe bazikuba. Omuntu bw'awakula entalo oba bw'asobya ng'agenderedde, aba yeesudde yekka ku mitawaana. Olugero lw'enkaaga mu omusanvu. Ezaakalimpaka zinyagirwa mu ssaazi. Omuntu bwe bamugamba okuddusa ente ng'abanyazi bajja n'awakana, ente ze bazisanga awo we zisula ne bazinyaga. Empaka ennemeremu ziba mbi. Olugero lw'enkaaga mu omunaana. Gwakanga musana ka kiro tabulamu. Omwezi ne bwe gwaka ennyo era mumanya ng'obudde bwa kiro. N'omuntu tayinza kulekerayo ddala mpisa ze oba emize gy'amanyidde. Olugero lw'enkaaga mu omwenda. Gw'omenyera mu nkejje ewuwa alya luti. Omuntu gw'onyooma ayinza okuba ng'ewuwe wa kitiibwa nnyo. Tetusaana kunyooma muntu yenna gwe tutamanyi nnyo. Olugero lw'ensanvu. Gw'osusse emmwanyi omusanga ku mayanja. Omugga mayanja edda abantu baagusomokeranga mu maato mu bitundu ebimu. Omuntu asosola mu bantu yayinza okumma omuntu omu emmwanyi n'awo abalala, so ng'oyo gwazimye yaawungula abantu ku mayanja. Omuwunguzi naye kye yavanga atwala abantu abalala, ye n'amuleka awo. Kibi nnyo okusosola mu bantu. Olugero lw'ensanvu mu olumu. Gw'otaaliise takwonoonera kikyo. Omuntu gw'otogambe kuliwa kintu kyo, osaana kukimuggyako mangu nga tannakyonoona. Olugero lw'ensanvu mu ebbiri. Gw'otaayise naye si muzibu kulimba. Omulimba asanyuka nnyo bw'alaba nga gw'alimba talina nsonga kw'anaasinziira okumuwakanya. Olugero lw'ensanvu mu essatu. Gy'otega amaggwa gye bakuzza. Abantu oluusi bali obutwa oba battirwa mu nkwe ze baba basaze okuttira mu bannaabwe oba okubasuula mu kabi ak'engeri endala. Olugero lw'ensanvu mu ennya. Gy'otosula togerekayo bibya. Kiba kibi omuntu okwagala okwewa obuyinza mu bintu ebitamukwatako. Olugero lw'ensanvu mu ettaano. Kameze mu luggya ng'osima. Akatiko bwe kamera mu luggya tokasima. Okaleka ne kava kokka mu ttaka. N'omuntu bw'atandika okukunyumiza oba okukukolera by'oyagala, tosaana kumubuguutanya. Olugero lw'ensanvu mu omukaaga. Ka mukago okalya ddakaddadda, ejjo byo liddira mu mutwe. Kigambibwa nti omuntu bw'amenya obweyamo bw'omukago abonerezebwa mangu oba luvannyuma nnyo. Olugero lutuukira ne ku bibi eby'engeri endala bye tukola. Ebibonerezo byabyo oluusi bituweebwa ng'ebibi bye twakola twabyerabira nadda. Kyetuba tusaana okwegendereza ennyo mu bye tuba tukola byonna. Olugero lw'ensanvu mu omusanvu. Kamwa kabi katta Siroganga. Bagamba nti Siroganga baamutta olw'okwogera nti yalabye ku kabaka Ndawula, ate nga Ndawula yali yeekwese, nga tayagala bantu kumanya gye yali yeekwese. Okubikkula ebyama n'okukolima byonna biyinza okuleetera omuntu akabi. Olugero lw'ensanvu mu omunaana. Kayimba Nantabuliri wali saabala obw'ebbumba. Kabaka Jjuuko yagaana omulangira Kayemba okuwasa Nnakku. Kayemba n'agaana okuwulira ebigambo bya Jjuuko. Jjuuko kye yava alagira babumbe eryato basaabazeemu Kayemba agwe mu nnyanja afe. Eky'omukisa Kayemba baamulabula, eryato n'atalisaabaliramu. Naye ku ye olugero kwe lwava.
Omuntu bw'agaana okuwuliriza bye bamugamba oba okulabulwa, ayinza okutuuka mu buzibu. Weebale nnyo okuyigira awamu naffe olulimi Oluganda. Era genda mu maaso subscribing era olikinge video ate tulabagane mu ka video akaddako.